Nkulamisiza nnyo mukwano gwange, webale nnyo, webalire ddala. Merry Christmas mwenna, mwebale kuziyitamu nnaku enkulu abaziiseemu leero Boxing Day. Nange nsibyeko waka nga bw'obiraba, okulaba kiki baana bali batya n'ebirala. Abo tutyo tutambudde. Mbakulisaayo nnyo abali mwongere okuvuga obulungi, mwongere okutambula obulungi. Nfunyeeko akadde akamala okutunula ku mitimbagano gino, okulaba ku bintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso. Nina ebintu bingi byendabye, naye nina ebintu bibiri byenzigyemu. 1, ndabye omu ku bayimbi abadde mwami Moses Sali abamu gwemumanyi nga Bebe Cool, abadde ngudde katambi ke ndiko ng'alinga ataasanyukidde kya mwami Kyagulanyi kugenda Kibuli okusisinkana omulangira w'Obuyisiraamu. Well, ayogedde byonna byayogedde nti kiringa omulangira atattana oba alaga kyekubiira ate nga tekyandibadde bwe kityo. Kaakati nze waliwo ebintu ebinnema okutegeera. Ku nkuŋŋaana zonna mwami Moses Sali z'obeerako nga ne president kwali oba candidate wa NRM, bannaddiini babeerako. Ndabye ba bishop bangi, ndabye ba maseeka bangi, ndabye ba pastor bangi, n'abafaatha babeerako, n'abakulembeze abalala abenzikiriza. So katubeere omanye twagala tubalansinge ebintu bino bye bituleetera obuzibu ne twemenyamenyamu ne tukola ki. Olumu nali mbuuza omuntu what is wrong with the bishop okubeera ku lukuŋŋaana lwa president oba candidate bw'aba atuddewo butuuzi maybe agenze kusaba n'ebirala. What is wrong with it? What is wrong with a sheikh or pastor okubeera ku lukuŋŋaana lwa president Museveni? Bw'aba agenze musabira nga bamuyise n'atuula n'awuliriza n'avaayo n'asigaza opinion ye. What is wrong with it? So it is the same question I'm asking. What is wrong with Mwami Kyagulanyi going to Kibuli okusisinkana oli mukulembeze w'abantu ffenna? Even me Henry Sebayiga, I can go to omulangira w'Obuyisiraamu regardless of my religious or political affiliation. So what is wrong with it? Nze ngamba debate zaffe tuziggyemu nnyo ku mu bintu ebiri basic byebyo ebintu nebitutabulatabula. Kyova olabanga njagala nnyo omukulembeze w'e Benin oyo gwe babadde baagala okutopolinga okuggyako ye yagaana ebibiina by'obufuzi because bitwawulamu ebintuntu eby'ekigundi. What is wrong with a person visiting a religious person? Yayogedde ki? Era nze bye nalabye nga babishopu babeera ku mikolo gya president ne ku mikolo emirala ne batagamba nti aba ne mulondo ono ne batuula butuuzi era noono basigize ne maybe ba mikwano. Nze ngamba ebimu tebyandize nnyo eno. So ekyo nkirabye nga no, it wasn't called for Mr. Bebe Cool. Ekyokubiri kyendabye nina obubaka bwendabye omukungu wa gavumenti omuminisa Mulamba akoze statement enkambwe abaagala okukola effujjo ku lunaku olw'okulonda n'ebirala mujje nga famire muzisiibudde. No, naye tujja kuddayo kankubulye tusobola okwekangabiriza bantu mmwe naddala abali mu gavumenti. Buli abantu we batasomesebwa, nze bwe sisomesa mwana wange nze nga nze nenfubo nesisomesa mwana wange bw'atandika okukuba emisota ku kyalo abakulu nga nze mumanyi kye bayita okuba emisota ku kyalo be babbi be banywa enjaga be bakola ki because somuwadde opportunity kusoma. Kati an idle mind is a devil's workshop. Kakati gavumenti obeera n'emyaka 5 saiko eyo okola civic education, voter education, abantu obabuulire kalonda yenna
because okukkiriza kuva mu kuwulira omuntu gye bamusomesa nammwe temubikola lwakuba mwasomesebwa you are civil naye omuntu gwe mutasomesezza tali civil amala gakola ebintu bye kakati ekyo kiddeyo nga tetunnaba kuteekangawo buli cycle ne tuteekawo mbeera etiisatiisa tugenda kusiba tugenda kukola ki that one we do it every cycle abazungu bagamba it's only a mad person who does that today tusomesa abantu voter education banange okulonda kutegeeza ki oyina consideringa ki ng'olonda weeyisa otya ng'olonda naye kakati ffe we just assume ne tubavaako ne tugaana ne tutabasomesa ne tugira ki and we think bajja bikwata automatically kyova olaba kati waliwo contention va ku polling station tovaako ebyo ebintu bwe bityo naye singa omuntu baamusomesa ng'amanyi n'okubehavinga twandibadde buli omuta emitaafu tegituli mu buyenyi naye emitaafu giri buli ku saidi abagamba temuvaawo mitaafu abagamba temuvaawo nagyo mitaafu tuliko maddi naye eggwanga nga lya abagonjofu abantu abasomesa abantu ebintu ebiri basic mwesomesa amasimu mwesomesa kiki ekibagaana okusomesa abantu voter education engeri gye balondamu why do you always assume and why do you think it is going to be always force tetusobola kugamba kukozesa approach endala tugamba n'abantu bano katubayigirize because education ejjawo enzikiza ejjawo obugwagwa ejjawo ereeta logic era it aligns ebintu omuntu natakubiraba mu ngeri y'enjawulo kakati ekyo gavumenti okujjako nga mukikoze newe munaabasiba mutya mujja kukoowa abantu mubasomese abantu bategeerere eddala ekyokukola nga bwe mwasomesa abantu nti omwana bwagira bwazaalibwa bamugema ekyo ne bakitegeera n'ekyo mukigere ekisembayo kyendabye ndabye video nali e Masaka ku Mande president ngajja nendaba abantu abaaliyo nze nno saabifaako nnyo naye ngenza okulaba nga efuuse ensonga ate bonna abayogera simanya wande baddewo n'ennyanja biki wano naye bantu bo babatiisiza no let us be realistic those are the people abajja era nze saakirabamu na buzibu nze nsaba mwami Museveni president appreciate that beba abakwagala kakati bano bwe babadde bakuwa maybe bwe babadde bayagala okuinflatinga maybe abo baba bapange olw'ensonga emu oba endala naye kale bwe babanga bangi okusinga abo abajja tulina okuddayo tetutuula wansi as a think tank nga bwe muba mulina think tank kiki ekyagaana abantu b'e Masaka okujja tuve mu ono propaganda nti waliwo eyamuganda wana abantu bano babatiisatiisa omuntu babuuka ebikomera ne babuuka biki n'ab'emmundu nga webali nga waliwo omuntu atiisatiisa mbu omuntu tagenda ku gundi we need to go back and sit muve mu kulimbalimba president mumulimbye nnyo tulina okuddayo lwaki ngamba njogera mmwe muyina okuddayo ne mutuula what really happened nze mbeerawo katwe wewaffe we batuzaala president we yajjanga e Masaka nga tewali baasi abantu nga bakulumukuka tewali mulundi president gwajja Masaka ne sibeera ku gundi ekyo kyonna ekisawe nga kijjula kiti what went wrong tetuleme kulimba but I'm so glad beba abazze so bwe baba babadde batono nze saabalabye nga abatono kuba abantu abasukka 1000 baba bangi beebo kati baba nga babadde balina kubeera mutwalo tubeere realistic bwe tunaafuna solution lwaki babadde bwe batyo mufo ky'okubeera omutwalo. Happy Boxing Day, Happy New Year. Nze Henry Sebayiga, Lieutenant Colonel of the African Revolution. Kanu kakoledde waka. Jecho. Bye bye.